Abatuuze b'e Kamwokya Green Valley Zone bakunganya okwerabira ku ssenga anaabidde mutabani we mu maaso n'amugoba ku nnyumba ze ng'amulumiriza okumuloga oluvannyuma lw'okumusaba ssente ez'okuzimba kabuyonjo n'agaana. Omuvubuka agobeddwa ssenga we Namugga Margaret ow'emyaka 60 ye Edward Kabanda. Namugga alagidde Kabanda okufulumya ebintu bye, oluggi n'amadirisa n'ebintu byonna eby'omu nnyumba n'abissa mu luggya era nga ssenga ekikola ky'akoze abatuuze bakiwagidde. Musisi Patrick Ngono mutabani wa Namugga alumiza Kabanda okwagala okutusa obulabe ku nnyina wabula Kabanda bino byonna abyeganye oluvannyuma lw'okumusanga n'ebintu bye bayise ebyokola mu nnyumba omubadde emmindi, amafuta, embugo n'ebirala byategeezezza nti bya kika. Muze ekintu kimulumba kimunyoola tetutegeera kiki kyali. Kati mama ategedde mutya nti Kabanda yamuloga? Muze twamutambulidde naffe. Tetuli bangu. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne bakakkana ku kibanda kya Kabanda eky'embaawo ne bakikoona era nga n'ebintu ebisangiddwamu babikasusa ebweru. Ssentebe w'ekitundu kino Muhire Stephen bw'alabye embeera etabuse n'akubira poliisi y'Ekira Road etuuse mu budde ng'ekulembeddwamu OC Ali Bamoti akakkanyiza abatuuze era n'asaba Kabanda okutaasa obulamu bwe aviire abatuuze bano agende. Bibadde bikyali bityo ne wajja mwannyina wa Kabanda n'asaba Namugga okusonyiwa Kabanda era wano Kabanda afukamidde wansi okusaba ekisonyiwo. Kyokka Namugga yeremye n'agamba nti Kabanda yasoose kwegaana ebyobulogo n'agaana okusaba ekisonyiwo. Sise birungi yakusakidde eggulye lino okulabukedde TV.